Bobby Kyagulanyi Itungo ono nga mukyala wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awabudde abantu si bannayuganda bokka naye buli omu nja kubanga mbikutuusaako biki byabagambye byonna ojja kubanga obifuna. Ate ye mukyala Susan Makula yeeyongedde okubanga awemulira ku TV era byonna ojja kubanga mbikutuusaako mu maaso ayo. Farida Nakazibwe agambye atya mmwe abaagala okuwasa ki ky'olina okuba nga onoonya mu mukyala ate gwe omukyala oyagala obufumbo ki ky'onoonya mu mwami byonna ojja kubanga obifuna. Ate munnange abalidde za Salimu Sale zo zeeyongedde okuba nga ziranda ojja kubanga mbikutuusaako mu maaso. Lili Pazo abaana beeyongedde okuba nga bamuwa levo. Bannange luno olutalo lunaakominkereza lutya? Buli lukya buli olwakedde byo byeyongera okuba nga bigenda mu maaso naye ndabira ddala nti gye biraga byonna munnange ate kye baakozesa enga w'abantu atunda ekyogo Modo Music gakaaba gakomba byonna waneno ku NCK TV nkugamba kimu nti teweerabira kubanga osubscribinga obanga obadde tonaba ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka comment yo bingi nnyo byengenda okubanga nkutuusaako bwetula kalira nywera. Katandike ne First Lady Babu Itungo. Yes, omukyala Babu Itungo ono nga ye mukyala Kyagulanyi oba His Excellency Bobi Wine yavuddeyo n'abanga wabula Abannayuganda oba omuntu yenna ali eyo nti mutya nnyo nti waliwo obulamu gye butuuka ne buguma kale nga buzibu n'otya n'okugamba kino nkivuddemu ntya n'agamba nedda obugumiikiriza bwe buwanguzi temutya embeera yonna mwoli gamba bugambi nkisobola era nja kusobola. Bibino munnange si bigambo byange bigambo bya First Lady. Luli nali mbagamba ku bantu abatya ebikaluba, abantu abatya ebiduduma n'okubasobola obbazaamu amaanyi nti temutya bikaluba, temutya biduduma. Ekintu bwe kijja nga Katonda kitadde mu maaso go ne kikaluubiriza mba njagala omanye nti akuwadde n'obusobozi obukyaŋŋanga. Tokitya. Genda bugenzi, kituukirire, gezaako kiyitamu olabe. Naawe kennyini ojja kwetya. Amaanyi gye gagenda okuva tojja kumanyaayo, naye ogenda kwesanga ng'ekizibu ekyo okimaze. Temutya bikaluba, temutya biduduma, kubanga mu kaseera ako ak'okulwanyisa ekintu ekikaluba lw'otegeera amaanyi g'olina. Amaanyi g'olina tojja gategeera bw'obanga oli mutiitiizi nga buli ekikaluba bwe kijja odduka buddusi. Ebiduduma ate ebikaluba bwe tubisanga mu bulamu bitusobozesa okubeera abantu ab'amaanyi ennyo okusinga ku ekyo kye tubadde ng'ekizibu ekyo tekina. Ate nga tuvuddeko eyo ye mukyala Susan Makula Bujingo ono ye tumumanyi nnyo nti atera nnyo okwogera ebigambo eby'obuwemu era nno yeeyongedde okuba nga awemulira ku TV. Ye munnange ayogera nga talinaamu kasikatira era nga ye alaba nti byayogera bye bituufu. Ni agamba abasajja nti buli mukazi olina munona wansi okufuna obwagazi. Ate nga tuvuddeko eyo munnange Rasta amanyiddwa nga Maka Bugembe naye nga gemanya gamatuufu naye nga abasinga obungi tumwanyi nga Buchamani ono akombye ku paasi agamba nti bamutuwale naye asisinkane omukulembeze ky'abantu beeyoolera omudiri gw'ensimbi ye nga tebamukkiriza kulaba mukulembeze w'eggwanga. Ono gye buvuddeko jjukira yavaayo n'agamba nti oba oli yaabwe ba tebaagala ajja genda wakiri ajoyininge People Power oba asisinkane Bobi Wine amwetondere baddiŋŋane. Owange ki ekiri ewa Museveni? Kiriye tebamukkiriza agende ewa Museveni mukambwe mukko. Naye njagala okubagamba mbadde ennaku ntono nnyo ema temuntutte kugenda kulaba pulezidenti naye ngenda kuteekawo embeera otiisatiisa gavumenti. Abantu bagenda ne balaba pulezidenti bakisigala ne ndaba pulezidenti Museveni bakisigala ne mulaba. Nze siri presidential advisor, siri nange muntu sisobola genda kulaba pulezidenti. Nina ogenda ndabe pulezidenti ange ntuse ensonga zange emirimu ngikolera mu bugubi bo bali eyo batudde tebagala nze ngenere pulezidenti naye nange bajja kulaba nti Buchamani njabagirayo ku mwana ku gundi ku looya yange mwana mulo. Ate ye ssente ya Salimu Sale munnange abamu gye bagenda ne banoga
era kigambibwa nti ba tiktokers bekozeemu ekigurupu kyabwe ne bagendera wa Salim Saleh ne banoga omudidi gw'ensimbi naye guno gubafuukidde akabasa era ng'essaawa eno wenjogerera batandise okweyuzaamu beeyogeredde ebisongovu beevuma abamu beerangidde nti simanyi abamu babajjemu ne mu WhatsApp gurupu biwanvu extra wegase ne full figure ne muzija mu kigurupu kyammwe naye nga mmaze okubalabisa mwenna abali sente za General Salim Saleh nga temwagala kumanyikwa temwagala kamera kubalaba mwenna mmaze okubalabisa ate nkyabalabisa nnyo wamma musoke mujamala okubawa olugambo tiktokers gather leave whatever you're doing and gather guys it is time for some lugambo wamma mulaba tetuwagira General Salim Saleh twasalawo ne tugende eggulu tusome mu Sevenomics tusome socio-economic transformation tusomesa abaana abalala nga tukozesa platform zaffe era nga lwaki tukola ebyo nga twagala sente okitegeera ne tugende wa General Salim Saleh ne tumwanjulira buli kimu n'abibayinga n'atuwa ku sente okitegeera entonotono kakati nze ekinnuma abantu abalya sente za General Salim Saleh gye bali bafuna milioni 2 milioni 3 naye tebaagala abantu kubalaba ate nga sente ze babawa tebakolera ddala kintu ekyo kye baba baweeredde okukola ekintu ekikyamu ekintu ekibi ne General Salim Saleh takyagala ekintu ky'okuwa sente ze nagamba genda okole kino osomesa abantu mu Sevenomics n'omubba naye yabakoowa okumubba era siba akyogera timunziba kati nze bwe napostinze vidiyo ey'abantu abaalidde sente so that accountability weetuuka tebyewakananga nga tubalaba ng'era twagala bakole as a mean of preventing them from not working nze ne mbapostinga kubanga babadde babawadde ku sente ate baasazeewo ne bagamba ffe tuli ttiimu eno era nga bakyeyogera nange nga nkyeyogerera nga sejjaamu banange banvumye mu gurupu banangidde ebintu banjogeredde ebigambo ebinene ebisongovu kati neweebuuza lwaki ogende wa General Salim Saleh okulya sente ze nga toyagala kubeera nga abantu bakutegeera lwaki ogende wa General Salim Saleh n'akuwa sente ze n'ozikwata nga toyagala bantu kutegeera nti walidde era toyagala tegeera bantu nti n'oli ttiimu eri okulya sente za General Salim Saleh si musango you should be proud kuba bakusasudde okole takuwa za bwerere takuwa za kulonda Museveni it's not political it's not what it's for working kakati mwena abazijemu ekyo kigurupu musigaleyo munjogerere naye mbasinga amagezi mbasinga okutegeera era neeno gye tuli eno mulimu abantu abafere era General Salim Saleh nkuloopera buli azijemu eyo gurupu bafere bagala kubba baleme kukola UG extra sibagamba abantu wano mbunno Bobi Wine yabagamba balye sente zo baleme kukolera tovola babadde babiteesa mu kigurupu kyabwe bwe nabiganye ne banzijamu fulufiga nasigalamu nga nfuma nanangira ebyawa n'ebyawa naye nga nze gurupu ngivuddemu kuba sikiririza mukubba General Saleh sikiririza mu kumukozesa sikiririza mu kuyutilizinga kumujjamu sente z'exploitation nga tafunyeemu nze njagala mukolera era yampa transport sewaka neera mundaba nzuuno namulya nenzija ewamwe ne mbasomesa mu Sevenomics atamumanyi mu Sevenomics is a set of government policies, programs, initiatives and presidential directives whose main agenda is to develop and also grow the country, to develop the country and also the livelihoods of the Ugandans. Kakati byebyo government eyagala tukole tuve mu bwavu mukole production of goods and services mwebe mutasobola kukole ebyo kukola because video ya dakika 2 n'osomesa abantu ekintu ekikuwesa sente full figure wano wagende wa General Saleh omulundi ogwasooka wetwaliyo n'ofukamira n'omulimbalimba ng'abantu we bakulumba ne bakutematema lwaki General Saleh mumufera full figure lekera okufera General Saleh fabali ku ground tukimanyi teri yakunoonya teri yakutema wamufera mbu abaana bakutema simanyi olina office y'abaana we bajja full figure olimba walimba jeno ati kati nze ngenda tandika balance somukomu kemunzije mu kigurupu kya mesawo full figure wagamba jeno mbu abaana simanyanga abaana bakulumba ne bakubanja sente batematema ebintu byo batematema abaana bo tubulira ni gwe batema era tubulire walopa ku polisi ki era tubulire polisi yakolawo ki olabe kwata bakuvuma olwabatema abaana bo Mulimba Saleh wali eri nga mwefukamiza temwagala balaba ngenda kuba posting omukwomu munzije mu group ya mweitso kenze naze kubalabisa General Saleh mugenda kumukolera wembate mumukolere toka
toka kubali bwenna tujja kubakwata tubagalire full figure kino sigenda kyakikugamba toddamu kulya sente za ssale oba toyagala kukola nakuwulira ng'omulimba ogwo gwe mulundi gwo gwasemba togenda kuddamu kuzirya munvumye mu gurupu mundirwadde mugenda kunvuma mugenda kunkola buli kimu mumpayirize byonna mubyogere naye nga mbalabiseza ate kibanuguna gwe yuji kampi juni gwanzije mu gurupu talina gwe nakyoli tewasoma sina na buddebwa sigala mu mandazi gaga agatawooma n'amabere nga gakaluba galimu ettaka naye nga ffe twongera okujjukiza gwe yuji bw'oba toyagala sente za ssale tokola topostinga genda twagala omuntu ali proud nga newe bakuwadde ebibiri ng'oli proud ate nga agenda yo si yakubeera ng'ozze kukola ssente twagala agenda zammwe nga za patriotism. You cannot spread Musevenomics when you're not patriotic. If you're patriotic, lwaki njogera ekituufu ne muzijja mu group mwagala kubba jeno naye temugenda kumubba kuba mbalaba. Some of us are trained, some of us are educated, some of us love our country. Mulina basiru nnyo ne muzijja mu group mmwe. Dr. Sefongo okuba mbagambyeko kale muswadde ate video sijja kugijjayo lwaki mukako gijjayo sijja kugijjayo mwenna abantu babalabye mujja kukola kama mbaya ni mbaya eyali asente n'atakola ajja kukwatibwa ng'amateeka bwe galagirwa omusajja mwagala kumubba mulya sente ze eno we mulimba aba people power eno bwe mujjede ebbali lwaki muzija mu gurupu abawo muvuma waaki abawo mumuvuma mbuno olw'okubanga vidiyo eyo yaŋŋambye nti posting abaho president wa yonna waba tiktokers mwenna abaho ye president gwe twalonda mwabe ebyobululu mwayiya biyiye byammwe mwe abamanyi abaho gwe twalonda gwe twawa amanyi kyovola alumizibwa sente za ssale zimuluma okubanga muzirya nga temwagala mupostinga then ekibuzo kiri nti mukimaza ki za kukola ki spread Musevenomics. Before you spread Musevenomics, learn patriotism. Mugende Chankwanzi, muike. Muzengera baswaza mwenna. Kwa full figure bebyo mvuma tolina kyosobola kumvuma oba toncha sababato tugende wali nambole gwe tweyoche. And full figure ndikanze ni mwana muto akusinga ebitabo akusinga okutegeera atali well trained. Kuba kusinga certificates za training. Buli wamu ngenzeewo tokyalina kyontisatiisa. Nze njagala eggwanga lyange ebyo byolimbalimba n'olimba genocide kino nakiri n'ofukamira n'owekuba amavivi babimanyira nze ate bonna ntakula nja kujjayo byonna byo mbiteeke wano nga sikuvumye ku luno wabula nga nkugamba mazima nze ndeka ate ebyo byonvumavuma nyongera okujjukiza naawe history wo tumumanyi owokusala amalodi yenna kati mukwano njogerako ekigambo ng'okinako obujulizi kubanga ate kati ndi mulala nja nakusiba I will see you oddamu nayogera ekigambo ku linnya lyange nga tolina bujulizi biri bye nakutyanga byaluli tobolaba kati nkuwa ekitiibwa because I'm oyo ye Dr. Sefuko ate munnange ye Mixins Tufane naye munnange tasigadde kyekimu mbadde simanyi nti munnange naye sente za Salim Sale yaziridde batandise okwejjayo one by one. Oteeka otya gundi bweti n'ogamba bano baalidde miliyoni 800 n'okwata ekifaananyi kyange ekya Ivo ono UG extra n'obiteekako naye gwe n'oteekako n'ogamba bano baalidde miliyoni 800 okitaddeyo for likes video yino etambula edduka wasoose teekayo kifaananyi n'ogamba lisiti y'abagenze eggulu etandise ofuluma ekindeese nzize ettangazaamu ku bantu omanyi mwana temulowooza mbu because tetukyazanya comedy sima ku TikTok because tuludde okukola biki mbu tetukyalina nnyo gundi muineyo tamu gye mukozesa mboyo yagwa nedda tetwagwa tuli bize tunoonya sente lwansonga natunulamu nendabanga bwe nnoonya sente ne TikTok ekinsingira amaanyi kunoonya sente kati gwe bw'okeera n'okola malisi waati this is wrong ono aba malisi and this is blackmailing people
This is blackmailing people. Kino kikyamu. Kino kikyamu kibi nnyo. Tosobola kwata banno naawe kyemmanyi ojja funa abaana era ogenda funa abaana ogenda funa ezzadde naye tosobola kwata mwana wa munno n'oteekako bano baalidde miliyoni 8 miliyoni 8 olumanyi oluwulira bulungi omanyi we lufaanana nga balukutadde mu maaso awo miliyoni 8 olumanyi miliyoni 8 ozimanyi bwe zifaanana basobola wali ozirabyeko naye gwe n'okwatira ddala ki edingi bwe kiti bano baalidde miliyoni 8 ankunda miliyoni 8 olumanyi we balukuteekawo mu maaso we lufaanana ye mu bino ebigambo Sefuko we yakubidde ono ani abaho owuliddemu ekigambo kyonna mbu bamiki bagenze ne balya ssente oba ne babawa ssente muli bantu bakyamu nnyo olina n'ennamba yange ate ye Lily Pazzo abaana beeyongedde okuba nga bamukyomera abagamba nti balina okuba nga bapampinga sense into his head era abamu batuuse n'omugamba nti bwe baali bamuwaayoko akadde budde ayenjoyinge nti naye kati abafuukidde akabasa era bagamba nti tebajja kuba nga bamuleka nti kabamuzeeyo gye baamujja. Lily Pazzo nze ndowooza Abannayuganda baali bakwesonyiwa bwesonyi ne bakuleka onyumirwa akaseerako ak'essanyu k'obadde ofunyeemu olw'ebisubi bali oyiseemu emabegaawo n'ennaku gye baakola gye wayitangamu ne basaba ne bagamba omusajja kaafunye essanyu katumukole ki katumwesonyiwe kitegera naye nga bingi babimanyi nti wali ewa muhoozi wali ewa genosale kitegera naye ne bakuleka naye ate wona ayagala akaseera kakozesa obubi oyite woolina okomoloze nti oli w'amaanyi nnyo muganda wange bayinza obutakubiisa okitegera bano abaana obamanyi nti bo tebajja kukubiisa bajja kukuyisaamu ate otandike kukolima bukolimi akaseera ko badde onyumira nga bakuleka n'oyogera ebintu byo buli omu n'akuleka n'agamba Pazzo yoyo waffe bajja kukuyisaamu baakosonyiwa bwesonyi neesigama nti oli ku sayidi y'abantu teriiyo bw'onoonya ssente zo buli awali ssente wookola ki woolaga nawe obadde nga okikola ki okyogera nti wonna akaseera akasinga kona ye nalemu webadde ng'egabira ssente obaddengawo kitegeera ekiraga nti obaddeko ku sayidi y'abantu so wandibadde ekyo kiteeka mu bongo n'omanya nti akaseera kange kenfunye akakozesa obulungi ne weesonyiwa ebintu ebimu otherwise ate nga tuvuddeko eyo munnange senga ow'ekyogo ngamba model music bisekso essaawa eno gaakaaba gakomba agamba bannange lwaki mwamutunizaamu kamera ne mulyoka mumufuula omukadde ate ne bamuvuma bino bulijjo akyogerako ekintu ky'ekamera ekyo mbu mumuteekamu kamera ne musembeza okumpi mbolo feesi neerabika bubi naye ne bajja nkaddiya enkoto wabaddewo ebimulinga bya kiragala twagenza okuva mu vidiyo ebimulinga bya maluuni eno kala teyaviiriddeyo ddala ne balyoka bankaddiya bwe nti bwe nnabadde naye ne bajja banfuula ng'akagologoosi nga ninga Dr. Jose Nawolovu naye nga mwasuze mutya mwebale nenja njogera ebintu bya nsonga nze nanga ninga bujjajja buli obw'emyaka giri gyali kisondere ate ng'omwana namugambye munnagerekeraawo kamera ogiterezeza nti ye munnange onkutte munti ye nnyabo ne balyoka banzijayo ne bankuba mu bantu wabula muli basobozi musobola maama aba TV mweba ishaka ow'obusobozi musobola naye nga muli mutya very good morning kansubire nti munnange oli bulungi nze ndabika bulungi naye maama totawanyadde okunteekateeka kakantu totawanyadde okukola kino olyoka onkwata nga ndi buluma n'onkuba mu bantu bannange muli mutya abalungi very good morning kansubire mutambudde bulungi kansubire obulamu bulungi kansubire ebintu biteredde kansubire maama nga nnakaddiye nga ninga Paulo Kawanga semwogirire ye bannammwe ani ali basonyiwa kimuyombya senga w'abantu munnange
ebyo byange naye nga mbagamba kimu nti tuli ku NCK wobanga tuna subscribinga kekadde at subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo temuvaayo.